Balamusizaako yonna gye muli, kansubire nti Mukama bakozeemu omulimu era kansubire nti buli kimu kiri okay. Amaanyi bampita DJ Jacob Mutuuze ageeka kugizibwe Jacob nzaali wano olunaku lwaleero. Sinambiranye wadde n'emu just nga Kenzo n'abayimbi be ne bafanzi be bebalemye okuntegeera nga nze omuntu nti mu myaka 19 gye mbadde naye I think sigwana kumpisa mu maaso, sigwana kunvuma ku birungi bye nkoledde brand ye ng'omuntu, sigwana kuwemula mwana wange ku history waffe naye I think sigwana kyonna ekigenda mu maaso. Abantu bafuukawo omukwano amala omukwano guggwawo ensi nesigala ng'etambula ate n'ensi eri free, buli muntu awa ddembe okukola kyonna kyayagala as long as toyingirira ddembe lya muntu mulala. Mu bulamu bwange nga nze Jacob sivuma nk'omwana wa muyimbi wadde n'omu, wadde n'omuyisa mu kamwa kange. Mpanya ekintu ekiyitibwa omukazi n'omwana ekitiibwa, naye otegeera nti omuntu ali evil ye muntu asobola okuleka ttiimu ye nekwata ensonga z'abantu abakulu neziteekamu omwana. Okugamba nti nalepinga omwana wange nemufunisa olubuto, kino kibadde luyimba ku social media basibe bakikozesa, naye ate abantu abalala bandikikoze ne si ttiimu ya Kenzo, because ttiimu ya Kenzo nvudde wala nnyo nayo. Kenzo okutuuka okufuna big talent I think badde ne 0.1 byafaayo bye bincontribute nze. Nyinza okuba nga sirina makulu right now, nyinza okuba nga tufunye obutakkaanya, but at the end of the day there's what we call respect. Yoyinza okuwa omuntu gw'obadde naye ebbanga ddene. Mpa respect abaana be, kebe nga mbasanze ku big talent yonna gye mbasanze kabeewo so akwogera nabo era so abayisa mu kamwa kange. Mpa respect bamaama b'abaana be era senga sibbo, senga essaawa zino nandifuuse omuntu atalina nsonyi mu kamwa naye nkola ebintu bye bakola ebyokuŋŋa nti nakwata omwana wange byonna byandinumye, nze okunvuma tekinnuma, naye okukeera ku ekyokukwata entalo z'abaana z'abantu abakulu ziteekamu abaana kintu kyasinze okuddala okubeera evil. Era wootegeera nti n'omuntu teyabuulirirwa, wootegeera nti n'omuntu teyatuuzibwa, wootegeera nti n'omuntu omutima gwe gwa ttima mubi, yoyo asobola okukeera mu ekyokuvuma omwana, oba yoyo asobola okuleka ttiimu ye nekwata entalo z'abaana, nekwata entalo z'abantu abakulu neziteekamu abaana. Byonna byandinumye, naye musuuza amanyi omwana wange okuva ku day one, amanyi kyempiseemu okuza omwana wange. Essaawa zino omwana wange akuze, tosobola kikiriza nti atudde senior 4 essaawa zino, era buli kimu akiraba kubanga alina essimu ya WhatsApp, alina essimu ya smartphone gy'abeera babimuweereza, naye abiraba ng'omuntu. Kinnuma nnyo okulaba nti kisobola okubeerawo. Ekisinga okwewuunyisa bwe nagambako ku management ye, manager we, nagamba tebalina maanyi ga controllinga bafaani baabwe, kyokka bwe baba baagala okubalonda mu awadde ez'amaanyi babakubira essimu ne bakola meeting nabo ne bagamba tugenda kupikinga Eddie Kenzo, tugenda kulonda bwe tuti. Bwe baba baagala Kenzo mukima ku kisaawe, the same people abanvuma babakubira ne bagenda ku kisaawe ne bamukima. Kale we neebuuliza bw'ogamba nti tolina maanyi gagamba bafaani okuva ku mwana wange n'okunvako ng'omuntu, awaadizi ez'okulonda zisinga omwoyo gw'omuntu? Awaadizi ze bakulondamu oba okupikinga ekisaawe ku ntebe ttiimu yo kisinga jane gye mukoze n'omuntu? Naye ne ngamba anyway, essaawa zino alina amaanyi, asobola okulagira n'enfa, asobola okukola ekintu kyonna kyonna because ennaku zino wanjawulo nnyo, ye Katonda w'oku nsi kati gwe tulina. Naye nze mulayirira kino nti byonna bikole, naye wanudde naawe ojja bisasulira. Bwe baga Katonda nga nze alina omusango, omusango teguli ku ggwe, nga si ggwe trouble causer bino byonna ebigenda mu maaso, ng'olutalo telwava ku ggwe, Katonda atwale obulamu bwange, atwale obulamu bw'omwana wange,
niwe banga gwe avaako obuzibu buno bwonna Katonda ajja kusasula wadde oli moto tofa wadde olagira ne omuntu naafa wadde olina amaanyi wadde oli mugagga wadde okolaga ne ba State House wadde one time Katonda ajja kusasula. Katonda lyanguzi n'okweka mu fake accounts n'onolagira abantu okuvuma obuntu buli wokosa omwoyo gw'omuntu manya one day one time ojja kusasulira. Nze Jacob seekweka nga nwana entalo zange sisobola gamba muntu munaye nvumira gundi wekiba nga kikwata ku bulamu bwange nvaayo nenjogera ng'omuntu because I believe that okwogerezeganya kusookera ku ky'okuteekawo obwenkanya. Ate n'omuntu avuma omuntu nga bakulagidde one day naawe ojja kufuna the same pain gy'okoozinga mu bantu ng'obavuma. Abayimbi mulina omuze ogwo bamufuna obutakkaanya n'abantu mulagira ttiimu zammwe ne zitandika okuvuma abantu abo naye still naawe avuma oba okoze ekibi oba weegasse ku kibi one day ojja kukeera ku makya osasule ekibi ekyo. Nva waggulu nga nkusaba yonna gy'oli kirungi nnyo okeera ku makya okuyingira olutalo ng'olumanyi wagye livudde. Abamanyi obulamu bwange ntambudde ne case for more than 19 to 20 years. Ebivulu bye mbeerako nga stage manager promoting ennyimba ze nze promotinga ku ground niwaba alina show kinkatakatako okubeerawo wadde sisasula naye kyali wange niwoba nga kyali wange asookera ku makya okukkiriza ttiimu ye neevuma omwana wange naga nti tagirinaako control nga okumukima ku kisaawe agibaako ne control ng'okumulonda mu awards ng'agibaako ne control mba sikitegeera. Si gwe gusoose nga nkomplaininga nakubirako manager we nenkubirako ku bantu abamwetoolodde ye simukubirangako because manyi kino kimusanyusa kyayagala kubanga ye mumanyi apretendinga to be nice but end of the day mabega we wabeerayo ekintu ekimuwaga okukola ebyo byonna bikole n'ekyo nkiri nti naye toli imoto naawe ojja kutuuka ekiseera ofe okujja ng'ogamba ng'oli sipiidi oli mwana wa Katonda but end of the day nze buli kimu nkiraba ekijja okuggwera era mmanyi Katonda ajja kunnyanukula essaala zange bw'otakomya bw'otagamba ku bantu bwe okwesonyiwa omwana wange. Nze bali baddembe okunvuma nga nze omuntu bali baddembe okunkola mu katuni nga nze omuntu. I don't give a damn about my life but the only thing which I give a damn is to protect my daughter. Omwana wange muprotectinga because mulimu gwange ng'omuzadde era yenna omuntu addeyo n'agaa Jacob lwaki otukuba omwana wange mulimu gwange ng'omuzadde omuprotectinga. Nze kamwa kwogera sifuna nkola avu ya mama naye ataata mulimu gwange okuwa kyesaafuna omwana wange kati obanga oli eyo nga tozaalangako tosobola kutegeera bulumi bwempitamu okujja nga walokedde ku makya n'ozaalako n'okwata ssente n'ozisasula ku ssomero omwana najja nakkabira amaaso naga daddi banteeka mu bintu byo waaki babinteeka musomba saba oli waddembe okuvuma omuntu omukulu ne mujje abaana mu ntalo z'abantu abakulu. Nzikiriza nti bafaani babeera n'embiranye wakati waabo abawagira abayimbi babwe babawagira n'abantu bebabalinako empalana naye omuntu yandibadde yeebuuza nti lwaki mu bantu bonna bafaani bandibadde bavuma bafaani bakenzo lwaki balumamu ggwe yandibadde yeebuuza nti gwalina ekizibu. Obuzibu bwavudde ku countdown gyenkola ku radio. Temuli mu luyimba lwe bayita balipira booda era n'ensonga lwaki teruli mu luyimba lwe agimanyi ng'omuntu. Ensonga eyo tosaakera amakya gitegeera ssaawa zino naye wengikumenyeramenyeramu nti bwe mba nkola countdown sikola countdown ekisanyusa nga ggwe omuntu. Bwe mba nkola countdown egendera ku radio buli nnaku ennyimba za Kenzo zibadde zifeaturinga mu countdown naye kennyini amanyi obuzibu lwaki tezikyafeaturinga mu countdown. Obuzibu buno bwava mu WhatsApp group ye eya promotion. Nze era akulira promotion department ye mu Big Talent etambuza ennyimba ze making sure nti nowabaayo ebivulu bigenda nga birina okugenda. Obuzibu bwe bwaviira omwo bwava ku ye kennyini neŋŋamba nze naye twawukanye ng'abooluganda tumwawukana kati awo bwavaayo neŋŋamba nze Kenzo sikyamumanyi saagala kumanya bimukwatako saagala kumanya na biki byakola.
ningenda maaso n'obulamu bwange. Obutabaako oluyimba lwo ku accountant tekinfuula ate mulabe, kubanga bulijjo si yantu muziteekako era bulijjo nze yeekubiriza ng'omuntu because nga mwagaliza okubeera obulungi era nga mwagaliza okubeera omuyimbi w'amaanyi. Siina kibi kinali mukoze. Gwe gusoose okutunula mu kamera ocomplaining about the issue ezigenda mu maaso ate nga naye azimanyi ezigenda mu maaso ate nga ye zivudde ku ye tezivudde ku nze, zaava ku ye mu gurupu ye gy'alimu kennyini nga ye kennyini bwe buzibu, si nze. Ate gundi eyo tezaali ku nze, zaava ku bantu abali mu gurupu eyo. Gurupu erimu abantu nga 8 abapromotinga Big Talent ne Music wa Kenzo. Yali muvubuka yali ogwo yava na complain bali mu ambassador Big Talent. Nava n'ayogera byayogera, nange nenva nenjogera, ngenda okulaba nga tutandise okuteera ku makya okucrashinga, nenva mu gurupu nganze omuntu tebazinjijaamu nze yagivaamu olwa ebikolwa bye nga ye awo obuzibu bwava. Nze obutateekako oluyimba lwekitegeeza nti lulimba teruli ku countdown endala. Countdown mu radio ku Uganda kwe luli ku radio nyingi, niwaki mutunuulira yange, wali mutunuulira countdown gye nkola. Nze sikyali w'amaanyi, siri w'amaanyi era sina kyamaanyi kyegatta ku Big Talent. Waki munkako okuteeka oluyimba lwammwe ku countdown? Yabaffe emyaka giri 19-20 mwali munkaka bukasi, mwali muntuma, mwali munsasula okuteekako oluyimba, awo obuzibu bwaviiridde. Naye obulamu bw'ensi bwe butwe buba nti abantu beerabira mangu. Nze siswala kugamba nti no Kenzo yannyamba era n'ennyonyi gye nasookerako ddala okulinnya bulamu bwange yaginninyiza. By the end of the day manyi yaswala okukwogera bye muyambye nganze omuntu kuba nekiba kiteekawo kyetagisa kuteekamu ssente okumakinga sure nti oluyimba lwa Kenzo lukulwa lutuuka ku Grammy. Mbadde nkikola mullo ku concert yawedde gye bayita festival ya Eddie Kenzo, natimba bbaana nganze nenkwata bbaana nengisiba ku mukono ku muti ng'ali mu bibye talina kyamanyi, nemakinga sure nti no drive zikubibwa nganze. Ebyo tasobola bigamba ttiimu ye envuma kati. Waki ttiimu ye ekeera ku makya okumpisaamu amaaso? Mwana ku myaka gye mbaddewo naye ku buzina bwe mumanyiiko mwana okunvumibwa. Singa nange nkeera ku makya nempemuka ne ngamba manyi kanfuke nange bloga nzigulewo accounts eziri fake ntandika okwogera. Tasobola kuvaawo n'akaaba, asobola okukaaba kubanga mumanyi ali so sensitive. By the end of the day wemba mpa omwana w'ekitiibwa nga sobola kuyisa baana bo mu kamwa kange nga n'abakazi babazaalamu bawe ekitiibwa, nkusaba musuuza ne ttiimu yo muyige okuwa abaana b'abantu ekitiibwa. Omuzadde yenna omulimu gwe omukulu kwe kukulabirira n'okugunjula omwana gw'azadde. Era okubeera omuzadde tekitegeeza kuzaala abaana bokka b'ozadde. Abaana b'ensi Uganda b'abaana bo. Melissa bw'oba ng'oli 30 years above oba omuzaala, kobe ng'oli 28 years above oba omuzaala, mwana muto okumuteeka mu ntalo z'abantu abakulu. Uganda simanyi kikyebadde okukeera ku muto kubanga nti option ekaka gy'olina mu nsi kwe kuvuma omuntu omumalako emirembe. Essaawa zino ebintu byakyuka, ovuma omuntu n'akusoobera n'akutambulirako nga tomanyi, ne bagenda bakkuba ebyuma neebuuza gundi bamwitidde ki. Naye nga yali nsobi egyo emu gy'okoledde ku social media. Essaawa zino abantu bakoze app ng'ovuma omuntu n'akwata linki ya profile yo n'agiteeka mu app eyo neemuleetera buli details zonna zonna ezikukwatako, naye abantu temukimanyi. Ojja kugenda maaso ng'ovuma but olunaku lumu ojja kusangayo oli atavumika, akulemaze, akugongobaze, weebuuze wazza gwaki, naye ng'ekintu kyewakola tokijjukira because wali mu myaka gye gyekivubuka gikuwaga. Yes, Eddie Kenzo omulwanirira tetugaanyi, naye sooka weebuuze ku myaka 2 gembadde naye lwaki nvuddeyo kati, waki kyakolagana naye kati, kivudde ku ki? Tekiri about sente, kiri about respect. Tekiri about sente because teriyo sente ziswagula kitiibwa kya muntu, teriyo sente zisinga bulamu bwa muntu, ate teriyo sente zisinga maanyi ga muntu. Ensonga ki Bayibuli egamba omuntu alirya ku ntuuyo ze. Yensonga ki Bayibuli egamba muleke abaana abato bajje gye ndi. Bw'oba ng'oli muntu ng'oli eyo n'okwata omwana w'omuntu n'otandika omuvuba because olina powers, olina free wifi, olina data wa bwereere, olina essimu ekuwaga. One day
one time obulumi bwolese ku mwana wa munno n'omwana wa jakera kuma kyabufune siyisanga omukama wakange nga muvuma simuvumangako nagamba bugambi edikezo sikyamumanyi saagala kumanya bimukwatako saagala kumanya byakola ne music we saagala kumumanyako nganze nesikugira nsi ndala sikugira bantu balala naye osanga oluyimba nga bali okuba I feel happy because siri muntu atema kibira kyenkedde ku makya kuzimba oba kusimba ndi muntu akera ku makya okwagaliza ekibira kikule because ekibira kivaamu oxygen edikenzo wabeeru wakabi alina abaana bayamba bangi ne sinsi ye katonda w'oku nsi asobola okulagira n'enfa obulamu bwe butyo bwe buba naye nkulayirira Kenzo bw'otagamba otayogera ku ttiimu yo ojja kungula ekikolimo ekinakolekera paka mulamu obutaggwaawo. Jacob olowooza osobola okuwangula mu lutalo wakati w'abafaani ba Kenzo naawe kubanga bo bangi ate tobamanyi oba olinayo omu ku basuppoti n'ogamba muganda wange mbadde ne Kenzo emyaka 20 teriyo muntu anvuma gwe sitamanyi bw'olaba nti no buli anvuma alina ekifaananyi kye ng'ali ku big talent oyo mba mumanyi mbadde naye mmanyi byasoboka ne byatasobola kukola nze seekweka nga nwana olutalo lwange nina omuntu anwanira entalo zange zonna bwe mba nga siina musango Katonda ajja kunnwanira bwe mba nina omusango byonna bye bajja okunkola bijja kunnuma era bijjako era makya bituukirire siina musango gwe nali nkoze ku Eddy Kenzo luno olutalo lulwe yalutandika nga ye lwava mu gurupu ye wadde bali bangi nze ndi bw'omu naye nze ntambulikako n'ekisa kya Katonda bwe mba nga nze musobya Katonda ajja kumbonereza mu kino ishu egenda mu maaso naye bwe nga nze musobya bwe ba nga ye musobya bonna abanvuma naye bajja kusasulira bwe kimu ekigenda mu maaso nze nzikiriza time will tell byonna ebiri hidden ebyasirikibwa bijjako era makya biveeyo olunaku olwo lujja okuba olunaku lumu olujjokera mu kyokujjayo amazima naawe abadde anvuma olwaleero ojja kukwata kutama ogamba kisoboka naye nga tekyasobose muli bangi alina amaanyi alina obuyinza alina ssente alina buli kimu nze sirina kye nnina naye nzikiriza nina Katonda bwe mba nga ndi ku kituufu Katonda agenda kubeera ku sayidi yange bwe mba nga ndi ku kikyamu Katonda agenda kubeera ku sayidi yange bwe mba nga nzi yavaako obuzibu buno Katonda ajja kunsasula bw'aba nga yabuvaako Katonda ajja mumusasula tekijja kutwala bbanga ddene n'emyaka 2 tekijja kuwera Katonda ajja musasula bwe mba nga ye mukyamu. Mu bantu bonna waliwo erinnya eribadde lisipootingibwa erya Guy eyita Kezi wa Kenzo akola nga ni mu music industry oba mu kampu ya Kenzo bavubuka buno buvubuka ate okubuulira ebintu ebiri bavubuka bana boogera makyo okubeera nti bali mu ttiimu nze nina ttiimu yange yadde gyejja kuba omutuuze naye so akeera makyakola ttiimu yange kola ekintu ng'omuntu mumanyi nesitamugamba nga kintu kyokoze si kirungi kibi nnyo okuyisaamu abantu amaaso kebe nga ndi ku live y'omuntu gwe mmanyi najja nakometinga negative nzijja ne mulumba mu inbox mugamba what you are doing is not good era nze sikola bwe ntyo bw'oba ogamba nti nno oli kyali wange nyiga okuwa abantu ekitiibwa bantu bangi nnyo gwe genda bugenze ku Facebook yange okwatika nkwemu example ngenda kuleetako example y'abantu nga 2 simanyi basimu kugundi yeesobokera amakyo okola ki okusika abantu abanvuma mbamanyi personally abantu abanvuma balina ebifaananyi naye nga bali ku big talent kyoyongala okuŋŋamba kati waliwo ono modde wa Kenzo ampe mudde buli kimu kyagala okuŋŋamba wuuyo osogera n'okwata wuuyo kyagala okuŋŋamba nti tamumanyi kyagala okuŋŋamba tamumanyi bw'oba omwetegereza oyo si ye Kenzo tamumanyi mulimu ebintu bimu byolina okukeera mu okutegeera nti nze mbadde mu system ya industry ya Uganda manyi wengeri gy'operatingamu buli muyimbi alina ttiimu asogimiitinga n'ayogezeganya nayo n'agituma kyonna kyagala ogituma anvuma y'ono aŋŋamba nakwata omwana wange ye mukazi nogolaba mwana muwala sino yekka bangi nze nja bakoletera ku omu omusinga wadde olina osogera no clipping off buli comment eri negative n'ogingira munda nolaba buli muntu anvuma alina ekifaananyi kya Kenzo oluusi nga ali ku big talent oluusi nga bali mu meeting zaabwe so kino ekikolwa buli muntu alina ttiimu ye nga muyimbi
bagwina guno omuze gutandise okubeera omuze era buli media personality ali eyo olaba Vumanze abadde nabo emyaka 2 olwo ate ggwe era nze nsikira nnyo media personality akeera kumaca okudda ku bantu na slide nakola side eraga nti Kenzo siye muzibu oba si alina problem. Anyway, ndekyensaba kiri kimu kyokka time will tell. Era bw'oba onvuma nga sina kye nali nkukoze time will tell. Mu comment gye reply nga Kono kayita Kizu wa Kenzo wagamba nti rip to all people you artists killed in this industry. Bantu kyabo bogezaako okumuta. Omanyi, there's what we call reason of doubt. Ate mu lutalo omakinga nnyo sure nti okweka what is next in your journey. Oyo muvubuka si gwe gusoose, guno gwa 2, gwa 3, gwa 4, gwa 5, gwa 6, gwa 7 ng'agenda nvuma waati. But nganze eva nerekerayo master, nerekerayo empikiriza master gyendi. So issue eyo eri sensitive ate empanvu esajja kunnyonnyola ku kamera. Time will tell. Time ejja ku makya etuuke. Mugenzi Dennis ku mapeesa baamukuba ne bamwasa akawanga. Naye yamukuba okumwasa akawanga teri muntu amumanyi. Omuntu yajja buzzi n'amuyingira gy'asula n'amukuba. Ensonga yamukubisa teri muntu agimanyi. Ne yamukuba teri muntu amumanyi. But yafa n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Abaamutta bamanyi bo bayimuddu. Ne one day even if ekintu kikoledde mu nzikiza kijja kutuuka kiveeyo. Naawe anvuma osobola okubeera keera ku makya n'ofuna the same problem. Omuntu n'akugoberera bulungi nnyo kuba nagambye nti mu Uganda waliwo application gy'osobola okukwata link y'omuntu eya profile ye n'ogisulamu wooti nekulaga ennamba gye yakozesa ng'aggulawo nekulaga buli details ze ezimukwatako neddi we yaggulawo gundi n'omulongooti ki gw'akozesa ng'apostinga omulongooti gwa network gwajja data kwesikira ne gukulaga. Omuntu n'akugoberera nga tomanyi. Okanda kulaba omuntu bamukubye bodaboda agudde, okanda kulaba omuntu bamuyingidde, okanda kulaba omuntu afudde kibwatuke ne weebuuza omuntu afudde atya. Naye ng'omuntu yagenda okufa okutuuka awo ng'ebimukole byakozeeko obukozi byesuubira nti omugezi. Ensi ya tekinologi tekyalimu muntu mugezi. N'ayiya app wabeera ate omuntu ayiya app ateesinga ku ye. So be careful ng'ovuma abantu. Kubanga olunaku lumu ojja kuvumayo atavumika. Ajja okukeera ku mutwe okutwala obulamu bwo. Ate nga kisoboka mu Uganda ya leero. Lulimba lw'abalipira boda lwaki nyimeta zikwalifyinga ku countdown ya terrorism qualifying. Sirumanyi. Nganze omuntu sirumanyi. Nempulira abantu balwogerako. N'ekirala nti it's not a must that a song can lusobola kwapiranga ku countdown. Nyimba z'abantu bangi nnyo ezitali ku countdown. Simanyi ku Galaxy gy'okola nti omuntu asookera mu kina agamba nti no nteeka olimbalanga ku countdown mpaka nga tosoose kukola research. Can it happen? Tekisoboka. Olimba okuvuyanga ku countdown luyina emitendera gye lulina okutambuliramu. So omuntu asobola kena wagira nti no leero ndi wa myaka 5 ayita mu process mwezi myezi 2 mwaka myaka 2 process. So waliwo terufeaturing is not my problem. Akole nnyo lufeaturing. Oba si countdown yange esingayo mu Uganda. Tulina TVs ezisooka mu 10, tulina ladies ezisooka mu 10. Kwe luliba luzannya nenze. Tulina kutuuka qualities kubeera ku countdown. Is it a problem? Is it a must nti oluyimba bwe lufuluma gwe n'olwagala lulina okubeera ku countdown? It's not a must. Ate nagamba ensi eno ya ddembe, olwa ddembe okeera ku makya ng'oli wa ttiimu editing okola countdown yo nga yo n'ogijuzako ennyimba ze zonna n'ogipostinga. You understand? So tomalako muntu mirembe, tomalako muntu ddembe lye because omusango gwa cyberbullying gye guli. Nscreenshotinga buli message yo zonna nguvuma nekutwala mu kooti. Kisoboka nesaga kutuuka awo. Omuntu gw'olwanirira tomanyi waki yasirise because amanyi yali mu nsobi sinza ali mu nsobi.
omuntu kulwanirira tasobola kukeramu kyekuvayo kutumira bannamunigina nga ye kulwana ntaluze kubanga amanyi alina okutambuza kasimpathy mu bantu be. Okitegeera ate nze nganze omuntu ndyoke nakyo